investigation zitandise aina nanga muntu ziri satu ziri confirmed nga naye azikiriza nti azina ogwo musango gumanyi put a respect on my name. Don't joke with me. I'm not a food. I'm not a simple like nga wali omanyi awonavaawo sivi yange soma kirala wala totegeera nnyo naye weekako kitegeera ekyo nti omukazi ono bannange yatulekamu step. Please leave people be. Omukazi wabata yasoma batunula ati oba ali ebiki oba mwasamirivu muleke waalina okubeera eyo favor gubeera mukisa nawe oyagala okubeera ekyo nawe okyagala ekyo. Nze nalaka wana abantu nga mungamba agenze ku polisi era buli gwe bakwata agenda ku polisi nakoma agenda ku Akram mpozi ne ku alien skill bamukwata nakola bukozi wendi recently lwaki nina right. I have that power okumanya ebifa mu ggwanga nenkola report nempawulo mukulembeze w'eggwanga okumanya ebifa mu ggwanga nenkola report nempereza maama report. Where is my iPhone? Nkolage mama uyankubidde ba uyanzize iPhone yange yembalaga byakimu tewali nansonga ki ne mbumba kakasa ki nze nina omukisa abantu abatatukiriza mu njagala mbagambe kintu kimu waliwo abantu nga balina omukisa lwaki njija kwebe byonna njagala okuddamu ekibuzo kyammwe nti fulufiga ayingira ate mu musango yatuddawo wa famire abuuza omukazi ngaani ajjawo ate awo ngaani. Yes, that's why I'm here to answer you. Ntuulaawo according to my CV, ntuulaawo according to my job, ntuulaawo as a full citizen, ntuulaawo as a presidential advisor. It's my meeting yabade ya family full figure ajijjamu ngaani. Thank you so much. Njagala okubaddamu. First of all, I'm a full citizen. Ndi full citizen. I have a right to do any what and what. Musamateka w'eggwanga kawairo article 17E. Kampo buyinza obwenkomeredde nganze mu Uganda article 17E. Kampo buyinza nina right nina obuyinza obwenkomeredde okwetaba mu nsonga z'eggwanga zonna. That is 1. 2, ndi muwabuzi wa president, ndi presidential advisor, saakubako kalulu, nalondebwa according to my mind, according to my wisdom, according to what I'm talking with my president. Nawe kyemmanyi kyeweegomba okubeera era kyewandisabye okubeera. It's my law. It's my job. I'm supposed to work. I'm supposed to do what I'm supposed to do. No, Rachel, please put a respect on my name. Why are you abusing my name? Put a respect on my name because I'm a presidential advisor. But you try. Mwekake. No one to get away. Kakotegere. Ntinimwabuzi president. It's my job. It's my job. Olunaku lw'oli nnoonya njagala nkuyambe. Olunaku lw'oli nnoonya nga tosobola kuntonda bangonda bakusula motozi. Tolaba ngonda baku TV ne ku TikTok kuno ngonda bango walayisi. Olunaku luli kya nnoonya. Wallahi nga nze nsobola okutusa ku kyoyagala. Lw'oyitegeera nti siri walayisi ate not fraud. Olunaku nfuna abantu abasukka mu 5 nga bagamba mugamanyi twalaba sympathy. Ensi yonna yali breaking news. Nabana ayise avudde yali mu ngalo tewali agambibwako takwatibwako awayo sente twagala buyambi twagala kuyamba. Ensi yavaayo koti y'abantu ereeta obuyambi nga amazima omuntu ali kukomera 10 days, omuntu ali mukomera 15 days. Ovuddeyo olaze nti simukwate, saagala genda yeeyo, eyo saagala kugendayo. Si bye byandese. Njagala okuddamu gwabuuza full figure atuulaawo ngaani, full figure ayingira mu family ngaani, nakiwala otuwota ne full figure. Njagala okubaddamu kyeyazzeemu bati mwakiwulidde.
yamuzemu namugamba it's my courage muwabuzi wa president tuli ku ddala eri tuli ku kintu kyekimu you supposed to sit ate olina right olina okumuwuliriza era awo tojja kuyitawo bw'ovanga onojja mu mawulire ng'oyagala bakuyambe please gumire bigenda okujja make sure nga olina amazima n'obwerufu because katonda aseteza ensozi ne zitamanya katonda alina bw'ayimusa eddoboozi lye katonda alina buli muntu amuyisizaamu ekintu nga olaba Dawudi we yakuba Goliath kwali kunyumira yes buterevu yonno ye mukyala Jennifer Full-Figure Nakangubi presidential advisor taina bigambo biwoomu wadde yadde nakatono eri Hajjati zuula era ono ensonga yazenyigiddemu azirimu bulambalamba azirimu okulaba mpaka nga zikoze eki mpaka nga zigguse bannange nno nze gwe mulundi ogusoose okulaba nga abantu bangi bali ku sayidi eya Full-Figure gwe mulundi ogusoose okulaba nga Full-Figure ayina ensonga ze yeenyigiddemu abantu ne bamuwagira nnyo nga bw'okiwulira bibadde bagamba obyeyingizaamu ngaani okola ngaani okola biki naye eno ye tayimu gwendabye ng'abantu mu butuufu basiimye Full-Figure olw'okubeera nga ensonga zino azeenyigiddemu ate mumanyi bulungi ensonga Full-Figure ze yeenyigiramu kaba kaweddemu Full-Figure tatera kwenyigira mu nsonga ne zigwa butaka buli nsonga ze yeenyigiramu ziba zirina okubeera nga zikola ki ziba zirina okubeera nga zigguka so abantu basanyufu nnyo okubeera nga Jennifer Full-Figure ensonga zino naye yaziyingiddemu okulaba nga Hajji oba okulaba nga enjuyi zombi zifuna justice kubanga omukyala Hajjati anoonya justice ate ne Hajji naye anoonya justice kwegamba omukyala ono bw'aba aziyingiddemu definitely ndowooza tujja kulaba ku justice tujja kulaba ku bwenkanya tujja kulaba amazima gajja kuvaayo gazuulibwe era n'omuntu avunaanibwa bino byonna abeere nga ateekebwa emabega w'emitayimbwa naye nga wetwogerera ye Jennifer Full-Figure yabiyingiddemu dda era olunaku olw'eggulo kyategeerekese nti baabadde katwe ne taata wa Nisha omwami amanyikiddwa nga Amis ekintu era nga kigambibwa nti ono yagguddewo emisango ku Hajjati zuula kigambibwa nti Hajjati zuula n'ono taata Nisha yamuyisaamu eggaali nti era bagenda okwawukana bagenda okweta ng'amwavuwazza nga ssente zonna azimubbyeko kigambibwa bigambo byabwe bino si bigambo bya mukutu ogwajjika media wabula bigambo ebyavudde ku baabadde ne taata Nisha katwe nga bagamba nti ono Hajjati zuula naye yali yamuyisaamu dda eggaali nga tebannaba kwawukana era kigambibwa nti yali yamuggulako dda n'emisango naye ndowooza n'atabifollowinga up n'amala n'abivaako naye kati zino ensonga we zaavuddeyo n'asalawo n'asituka jjukira bulungi nti omukyala Hajjati zuula yali yatugamba nti taata Nisha akola ki amutwala ng'eyafa amutwala ng'atakola ki amutwala ng'ataliiyo mu butuufu statement eyo enyiizaamu omusajja okubeerawo n'owulira nga bagamba abaana bo nti taata yafa nti bakutwala ng'eyafa naye ate nga gy'oli mu butuufu kimenya omutima kimalamu amaanyi era taata Nisha bw'atyo yavuddeyo naggula emisango ku mukyalo ono Hajjati zuula tugenda kuba tukyali mu misango gya Hajji ate waliwo n'emipya ejjagguddwa ku Hajjati zuula kyensuubira Hajjati zuula essaawa yonna ayinza okukwatibwa tukyali mu nsonga zaani tukyali mu nsonga za Hajji naye Hajjati zuula ate bandimukwata mu nsonga endala ez'obuki ez'obufere ez'okubba Hajji Amisi Kintu kati nno ng'ovudde ne ku misango egyo egya Hajji Amisi Kintu waliwo neera ebigambibwa nti ono yenyigira mu bikolwa eby'okubeera ng'afoojinga National Identity Card
ego nagwo guba musango mulala okwenyigira mu bintu ebikwataganako bwe bityo ebyokufojinga endagamuntu eyo guba musango ng'ogenda kubisanya na gavumenti era nagombo gwamuguddwako era essaawa yonna temwekanga nga Hajjati Zuula akwatiddwa ku nsonga zino. Mu butuufu nze nsuubira Hajjati Zuula zino ensonga yali amanyi nti zigenda kuggwa bulungi, yali amanyi nti zigenda kuggwa mangu, yali tazisuubira na kutuuka eno gye zituuse, yali amanyi just kugenda kuyisa kigenda kubeera simple nnyo, bagenda kumutwala ku poliisi, maybe bamuyite bateese ensonga ziggwe, omwami akole ki? Omwami afulume. Naye ensonga zandibanga zikalubye, teri yali azisuubira kutuuka eno. Ensonga abaziraba mu kusooka engeri gye zaatandikamu ffenna twali tetuzisuubira kutuuka eno, era kyensuubira ne Hajjati Zuula mwennyini yali tasuubira nsonga zino kubeera nga zigenda kutuuka eno gye zituuse ku ssaawa eno gye tuliko, okubanga zikalubye, okubanga batandise okusikambulayo ebyama bye, okubanga batandise okubeera nga naye balina emisango gye bamupiiningako, bamuguddeko emisango nti naye kati anoonyezebwa. Kwegamba bw'obyetegereza n'obitunuulira n'ogeraageranya Hajjati Zuula zino ensonga yali tazisuubira nti zijja kuba bwe ziti, zijja kuwanvuwa bwe ziti. Naye byonna byonna kye tusaba amazima gazuulibwe. Hajji bw'abanga ddala amazima ddala yakwata, oti ekole okunoonyereza, Hajji avunaanibwe, kubanga n'ekikola ekyokwata nakyo si kirungi mu ngeri yonna. Ekikola ekyokusobya ku mwana tekibangako kirungi wadde yadde n'akatono. Tusaba justice ebeere nga ezuulibwa, Nisha afunye justice bw'abanga ddala yakwatibwa, amazima gabeere nga ganoonyerezebwako, Hajji abeere nga avunaanibwa. Ate era bwe kizuulibwa nti Hajjati agezaako kubeera nga apiininga Hajji ku misango gy'atazzangako, agezaako kubeera nga amuwaayiriza n'ebigambibwa nti ayagala kubba era nga bituufu ayagala kubba Hajji, mu butuufu naye akisasulire, avunaanibwe, gwe bamukwate bamuyingizeeyo, kubanga awo abeera yasibisa Hajji ku bisonga ebitaliiyo ebyokubeera nga amuwaayiriza buwaayiriza, ate n'okumwonoonera erinnya, kubanga ebintu bingi nnyo Hajji byagenda okufiirwa ng'avudde mu kkomera. Singa era ne bw'binaaba bizuuliddwa nti kituufu omusango teyaguzza, sitiru bingi nnyo byafiiriddwa essaawa eno, ebbanga lyamaze mu kkomera omuntu omunna bizinensi, omanyi ssente ze yandibadde ayingiza. Omanyi abantu abagenda okumweggyako, abantu ab'obuvunaanyizibwa abadde akola nabo bizinensi, bagambe ffe kwesembereza mukwasi, kwegamba damages nyingi nnyo. Era singa kizuulibwa nti Hajjati abadde alimba bulimbi, mu butuufu abeere nga naye aweebwa ekibonerezo. Hajji bw'abanga ddala yakwata, si kirungi wadde yadde n'akatono. Singa kinaazuulibwa nti ddala yakwata, mu butuufu naye asaana abeere nga avunaanibwa. Naye ng'ensonga tuzirinze kooti ebeere nga ewa ruling yaayo. Tulinze kooti etandika owulira omusango era final eveeyo ne ruling yaayo, era nga kikyategeerekese ti ng'ennaku z'omwezi 3 Hajji agenda kutandika okubeera nga agasimbagana n'omulamuzi, agenda beera nga aleetebwa mu kooti, omusango gwe gutandike okubeera nga guwulirwa. So tujja beera updates tuzikutuusaako butereevu wano ku Jika Media. Nyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media, era nga gwe wenna atannaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge, ate era osharinge. Tuyera kutandika on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onawona tokaskipinga, kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportinga mu mirimu gyange gino. Kwata mu kigalo bwetire video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatubira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatubira aka mu ggwanga Uganda, nyongere okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.